pia akakubenga temuli okay nini kwa dokuba kubanye ko ngatemuli oba kuwana pulo baga mwabo muje kinana benga temuli tulu nyuto 1 nyuto mwabo muje kinana wa pulo jamaisas ha kuba pulo kakube mu advance nakadeno kakube mu advance pulo kwa mute Ura koka uraba tujana kuba mute pulo jakosa katipuleka oyo ni mulodi DJ mukaka masigara sinika neno de kadie chokola abarugwara Allah ngadija opira ngurwara ngoli kuzo senyo otia kati setting ngakube mu setting ndakaka pesa kadi ona DJ ni mulodi Muganda kwa akayaka imaka kenzo mbilo tolwa ubali makatunga ndaga wajani wateka yuve katika kulandi ono DJ ni mulodi nenda kwa MC atendi DJ tuli Buganda uli palaso kubanga yimbi nanga basawa banyawe esawa na nyini tukana muyimbi wakabi bala so bidako kujankube Jabu parase! Pura! Mwana zidi basizani mwana sa kumanyira kwe. Ninatina kutamkuba mwezanga esa. Nenda kubezo. Bezangu gashia. Olaba asigaranga bwakola. Ndamu abadde. Atugeze. Video pia. Yase talindali. Tuli Baganda baba sala kemimu. Basaba ne banyama. Pulo ato biyo Uganda alunya koji. Ladies and gentlemen. Biyo. Taba mu Luzungu, taba mu Uganda, taba mu Rwanda. Jangu nkolere mo. Jangu na ukole, zendi mu Dugavu. Ladies and gentlemen. Asoka Luzungu nawe. Tukumulinde profila ya Hamza. Ana kwa ya Mzee, Ranga. Pulo. Ano bangaisize wotala. Amuza tugenda mulo kwa muyemba abantu awazimu. Tusindike binyoni bimubojjogole. Toto fayo kasaka inabo isajja kwerongosa. Basaba ne bajje mukwanjula. Bamu. Ladies and gentlemen, from Alua, Esangania, Musika Politica Budi Palaso. Pulo. Bitegeza. Yangu debo. Jangu bitegeza. Ifunu. Yajo mi wakali Palaso. Jangu bidemo. Ladies and gentlemen, this is Alua. Esangania Musika Politica Budi Palaso. Pulo. Kati ndiyo ndo bidemo maulana, kati bidemo Palaso. Njawula Abaganda gye balina n'abalugwala kati abalugwala abangizi Palasa genda kuyimba genda kwanzula wano mulundio masinga koyo dika mudi Palasa bina kumutana genda kayimba pulo Hiyo imusiwe sopo deyo mulundio sayo mulundio Sama ne masik Palasa linda ko mutwana yingira pulo kwa bicha yo kwa nawe bicha nziba sitangi njya kukuba yagala kulwana anzijega sina wewe kuwagira maiti family ladies and gentlemen mwe kubirengane za abanyi basore banyawe mwagide maiti family mwagide Maulana and Ray mwe kubirengane za abanyi kino mwenda mukimanye buli comedian kuwagira mwagira kuna dako knife na chali kama cha comedian chali chitori wagira maiti family wagira Maulana wagira Madiracho wagira bakoze university babugwa na Niro bamanyachi bakapale bandi bonna tolanya kimana ozijukizamuza Makuza yakoze nanyize tabakulavu niga katofa Olio fa omuntu eyabe Masaka abaneddogo amuze myeze Gomanyamza gyeyafa ubako yava batugenda namugenda muno gasituka kusitu tujja mukondera amaanyi g'ekisajja timulema we tuli balina ssente yagenze ng'agaba emigaati timulema bugale ne batannayanjira
Atolaba tunatera okuba akalango abagenzi abagunda bamuza mbokife bamuza deflex muli eyo muli mukyala obonyabonyezebwa tebakuwasa tuwasa mukazi wo mixes nebawo netumukuba n'asenyuka enviiri timukenzo muliwa timurema mwagiranye abantu okuno baana bamala katize mbabuulira simanyi kye munoonya kituufu nekino byagamba kyali ki ogenda bakola omukolo bagwamba bakazanya amakala waliddeoyo ndibulagi abadde mubikazi walidde kati nje walidde okyagiira okyanyira mu lubuto ngwaggwe okyanyira mu lubuto naye bannange kyamazima nze kibagamba mbagesala bagambye byakutuuseeko naye wallahi bino obufumbo bwalema buyinza obutawangaala nze ngabukolomidde buyinza obutawangaala nabukolomidde nze nagamba ono nkyaneetaaga nnyo ng'abakana yakirabidde ku mukolo tutuuka ku mukolo nze nayingidde dda baatukozeeko dda manyi munnange naye yakoze eki yayingidde kumbe yatusobola ne bakola ki ne bamugaana nga kadi alina yakunnasa munnange tutuuka mbeeri mu banga bumanyi abantu bebalize munnange mumanyi sayizi y'ebiki sitawaana munoonya wabwe mbeerawo wantandise ebiyiru bagamba onoonya limaadira tuyinza onoonya omuntu era omanyi awali abangi ateeka okuba akola ki kumbe bamuganye kati bali abasirikale babadde n'obugezigezi kaadi yabaddeko enamba nga tomala gayingira jangu kubandira kisokoje nyomi emboozi yo wogimala ziti emboozi ogyefusi kyatuusa ku ggwe kale jo nyumi emboozi yo munnange nantuuka nyumi emboozi yo ku mukolo gwa Lemba nantuuka etasiza okunnuma kwe kujja nga bakubasaifu wabadde abantu b'ekyalo nga balingisa ani atuuka abantu b'ekyalo wano otuuka balingiza molokayi njiitige moloka yange nfuumayo n'engatto natasenyasotetekangabantu kale dabbingo siwano olwabalimu ab'ekyalo kyalo nga tebamanyi muntu kyosege balwokola serebu nkwemu akajanja nsooka twamoka nsooka nfulumya ekigere ekimu naye fena gye nnoonya mu mmotoka balabe engatto bakulaba nzigalawo nfuluma bannange mukabya wuuno siyenye mandirati kati genda babuzabuzibwa haisi babuza abantu nvayo nviba naye atega kannumye nawe kyosaamu awo aba omuntu asonyinya ku muntu nga si yekwe nze lumumani nawe etuddeakatono nyo nakekekaloleeta bannanga abantu muli babi nnyo lumumani nawe etudde akitoza abantu abatulaba wano ayusu abuuza oli muntu mulala nnyo okitegeera lumumani nawe etudde ate twalina landani eyo tubadde landani atudde mukamala kikatubira abazungu beegeya is this Chris Brown kiki abizanendakosa tebali kunze bikyo segera nabaga okujjoka ku selfie biki bikyo segera kanye abamistaking nga naloza nti mukaabye kata nalonga bebuza mukaabye awangadde ekumukolo gwa Lemba abaddeko omukolo tumukomyawo kati oyingira nzikya serabisiringa selfie yoyoyoyoyoyo namba luvimba lutuuka ntuuka ku mulyango payo kadi yange eyabadde obayadde mulamu owayo Margaret okay why are you here nemugamba you stupid don't you see that I'm a superstar I'm here to attend the introduction words mukolo ceremony tunabitegeera baddeyo kadi mbateekamu akuuma egana boss. This is a fake card and we can arrest you. Can you move away from here? Nze sata gedenti yako zechi. Kati nze banga yima ndio achale wali amanjo acho kuba wali. Kumbe simendi bakuzichi. Natanange mbone nyako chimu. Wanda mugamba kumachia tugenda bameka. Yena wakana. Awena muganda uzura bintu wasiritoria. Era tunayi. Nange nachaduse ko mukazi yabadde yambadde maso. Nga alina omwana.
ne bamugamba maama bukadi wagisomete twagambye nti abaana balina okukola ki okujja kugamba sooka ozzeeyo omwana ojja omuntu omukulu koza abaana boonoona emikolo kati kirabika nabo balowoozezza nti oba kati oba oli mwana waddeko bikaadi ojja olufulukinga emmere kyobanze gamba bulijjo oyambali nga teekamu obusapatu wanguwanguwemu naye sapatu ne ziri ez'omugaso tekanyumye naye gamba tekanyumye oba tekanyumye kasita okaŋŋambye owange tuva ku mukolo atuva ku mukolo Jasmine yabireeta abadde wange yabireeta naye omwana we Jasmine banna obaali mukaki obaali muko atabudde bingi bannange yolonyoaliza newunyolwenyo engeri gyeyeetabukamu liina ekisinga okunnuma omusajja Kenzo bamuwawaadiye ku lunaku luli mu Amerika ensi ekuŋŋaanye bannange ng'akaaba amaziga ne bamuwawaadi kati kwa amawulire nze Kenzo ofunye awaadi yange. Yo, ladies and gentlemen, you're here in America on the red carpet and guys awards, Africa awards, and yes, here the Kenzo from Uganda, Kampala. So Eddie Kenzo gonna talk about you, and everybody's here. He's excited, you know, as you see him, he's very, very happy. He's just wanted, I'm the one, the best entertainer of Africa. I want to talk to you, Eddie Kenzo. How are you? I'm fine. How are you? You're live on TV, and how do you feel that you won this award? I'm very, very happy. MashaAllah, MashaAllah, Alhamdulillah. I understand. So, can I please talk to others? Because people just waiting that's involved in the category. You know, with getting them bounce over there, like, plan and Mr. Easy. So, how do you feel? But the more can I cheat, but it was so good. So, why are you going to feel excited? I am Kenzo Ghetto Youths. So, you feel excited? Yeah. So, say something about your in your country. Hey, Uganda, yeah, this is the award, we have it, I am bringing it, mashallah, alhamdulillah. Yeah, so it's in the party here, so all over social media, that your wife was with a madman, so how do you feel that your wife was taken? I know Eddie Kenzo, just talk to the people, I know, sorry about that, but how do you feel that your wife was taken by another man? Ladies and gentlemen, you're sorry, you know, it's too emotional, but you gotta talk to him, let's get sorry. Okay. This is the award. My wife was taken. You, American people, yeah, you are sorry. But Ugandan people, where are you? So, I'm a child of a Dhaka, Wanji, Nikana Kambata. Okay, so. Omulimu gwoyo omusajja gwe yakola bannange mulimu mulungi Rema yafunye omusajja alina omulimu mulungi nze singa nasoma nnyo nengenda ewala ogwo omulimu gwenjagala bannange oba oliawo omukyala ngolaba naye bwafaanana kyegombagomba najjanga katata musajja wa katonki amulisa mumulisa nti nalaba muli kimu kati jangu ng'oli mukazi wa lubuto yenze Sebunya Hamza yekobe kizanye dakolede goli lubuto nze Hamza next yangu wa how are you? I'm okay. What's your name? Rita from where? How old are you? 25. How many months of your pregnancy? Kali? What that told you is yeah, get a month, so 7 months. 7 months, okay. Have you undressed? Oh! I'm such a bag of my nokaji. Come. Oh, I know that. Oh my! Apa na wo se ya jana. You never saw some. Bana. Oh, ya kuziri sisa. Eh, what I was in say. Na yo ba wana give te cho ya gala. Ada si wa kunyumila. Aba basaba na WhatsApp group bwa amara. Kulingwa Pia. Nga so ku group yawe.
eyo yiyo mugirabe ewe kimukama kale omulimu gw'oyinza ogw'okulingiza mu luganda omutuufu mpozi bamuyitaani oyo mu lusawo gynecologist bamuyitaani gynecologist kimu abakimanyi naye bana abantu abagera bagamba abantu twaba tukyogerere wano nyezisa ekiraba twagala ne tukange abagera bagamba abantu nti gundi yali atayagala kulya atayagala lya otyo kenzo byagamba nti omukulembeze gwabwe mukyaliko oza kuyalya bwaba yalya musango fe tetugamba muno twagala lya era tetwagala naye bazitula nze sinza nazikwata sizikwata kwesisobola kimanya ffe migumu naawe tomanyi wetoli kituufu siya fe tusolalya naye mutumulika ali nze bazimpa nze president namalampita katikati nze madirat asobola ngamba mugambi just in case nabayita munze namalampita okudda ku beera njawo program eba ya sawa 12 ku meeting ziwera 8 nga ntusajja mu gwangwata wanje bazimpa sizikwata konse zigangaze yadde n'ekikumi wenzikwata nezireetera abaiwaka bo baziri neze sizibire wanje naye awadde abakulu ebitiibwa awadde bafulufiga kati bagenda ku mikolo ennaku zino mukama bagenda ku mikolo bawadde Catherine bamwadde senior president naye tamanyi advisinga babangwaki kati basooka fulufiga yasooka abasome ne banyo NRM kiswayi tumulimu NRM mwennaye just netukola bikole kubanga naffe era tetuli baki tetuli babyabufuzi kyenamba ntukwata tetuli babyabufuzi NRMG basaba ne banyabo tulina ababaka wano president be yalonze era yabawadde kantu n'olwensonga basaba ne banyo tubaanirize era nga tugenda sooka n'omukyala fulufiga ajjayo tosabuka nnyo ze bangambye edda ntinina okwana mujabale NRMG mubulira kyate banwamu abazza tumuze kubawa ssente ate musindika ebinyo bakamina ngoye temwagala NRMG musamuke mpulire NRMG mwaba opposition mwe musindika ebinyo musajja akoze kulo tomuziraba mwasami mu pipopa kiki sirike omuli ebinyo nawe okanulanga nnyo koma nnyoko yasabye omuli ebyo obudde ng'obiŋŋamba mwemama akuba olinga Ladies and gentlemen, let's welcome Katwanyise Muchala Catherine, Senior Advisor Muchala Catherine Kusasira Obugalo. NRM oye. Sense of balance for the president. I'm very humbled. Nawulidde abantu bewandegeya omukomplaininga tinguudo zirimu ebinnya ngenda tandikiraawo wetandikiraawo ekyakyabemakerera amazzi gabatawaanya era enkya ku makya kera mu national water sotitumbamunaki mwebale kutuwuliriza abagamba nti nosimanya bikibanjogerera njawo bategeeza sidogonnina mukisa naki mwebale kumpuliriza nakunyuka aliziretono basabale banyamatikatu ekyobulala akwasaganya ensonga za geto simulala maka bugembe buchama wagwan bombo clat wase how is that track DJ wagwan bombo clat how be a Batman geto president, you understand? Yes, my son DJ wagwan there go we go to DJ pull of us Nachi bombo clat how me a Batman butcher man, you understand you? Yes, last time, of course, I said what they are boom for your dancer, and then the coke for your dancer. Barwana, I'm in the back. I said you full of papa, Nachi, now we want to thank everybody here. I am a butcher man. Me
president of Uganda, me a president to ghetto. You understand? Me are going to work on you. We work together to solve the ghetto problem there. You understand? Yes, that's it. Thank you. Why? You understand? You understand? President, me love you in the heart. Bombo class. Thank you so much.